basaasira agamba njakka era yabawanga magezi akka n'alengejjawo mu miguwa gisanze ansaba ansabe butereevu asabe okumusonyiwa ansabe butereevu maleka kirama zibarara teziriiwo sigala wooli temukaaba mugume tova mu kifo wooli sigala wooli tova mu kifo wooli tova mu kifo wooli tova mu kifo wooli tova mu kifo wooli
abasigadde tetugoberera maiti tuna ebifo byaffe tetugoberera maiti tuke wansi masjidi tuke wansi Muhammadur Rasulullah. abatuusa abafamire tugende mu nyumba La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. tukakane gye tuyise muyinza okutuula gye tuyise tubasaba mutuule maiti gyemaze okuyita mutuule maiti gyemaze okuyita tutuule maiti gyemaze okuyita tutuule n'abasigaye tusobola okutuula n'abasigaye tusobola okutuula okujjako abasitudde maiti bagiteeketeeke wano abakatuuka kiddako bannaffe bakooye abava e Nairobi tubawa obudde obuwummulamu eddakiika 2-3 bave mu mamotoka n'abagapaakinga baleme kutwalibwa betutategedde bagateeke mu bifo ebituufu naye tubasaba tusooke tuva wali mayiti imaamu omukulu w'ettwale yagenda okutusaaza insha Allah tugikoleza ennaku 2 tetuyinza kugiremererwa tubasaba muve wano imaamu ajje mukulu w'ettwale banyina ba haji abatuusiddwa bayingizibwa mu nnyumba abaana wamu n'ab'eŋŋanda abalala n'oluvannyuma ate maiti eyingizibwe mu nnyumba mu kifo kyayo ekyategekeddwa tugende mu maaso wabweru amaze okusaalira ng'owulira tewakyali kyokola nnyo si kyampisa mu Buganda tujja kusaba oddeeka tusaalire maiti ezo abaliwo bwe tumaliriza neyazze nga toli musiraamu wazze muvajiri kubuuza ku bantu omala okukubagiza kyokubagiza olw'emmere ya covid tugenda kubasaba mwongere okukendeera tetukunyiigira bw'osiibula ng'omaze okutubuuzaako n'ogenda kubanga ate bannaffe abala bakyajja bangi akatebe kobaddeko tufune gwe tukawa space gy'obaddemu olwa covid tufune omuntu agibeeramu media houses mwenna tubeebaza naye body eno tongole okugiwa respect tukole omulimu ogutakusaakuliraanye tube nga tuguwa ekitiibwa so omukulu w'ettwale tulinde ekyo kikolebwa kyokka tusaalire haji tewaba akwata mu nsawo ya munne okujja mu kyenji yadde okussaamu tulina security tejja kuyisa bulungi tokwata mu nsawo y'omuntu naye buli omu era kuuma amaaso go abamanyi bakyalina ensonga gye bakkanya Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم ادخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهل خيرا من أهله وقه عذاب جهنم وقه عذاب جهنم وقه عذاب جهنم. اللهم ادخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن كان محسن فزد في إحسانه وإن كان مسيء فتجاوز عنه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه واكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أي الله ساسر مدو حاجي إبراهيم وانغا تبريدي. أي الله موانيريزي وروانيريزي اللوني. أي الله مسونيوي إبيبيا مسوا كونغوم. أي الله قوم سوني قوم ساسيزي. أي الله muyingize bwabanga agenda mu kaburi gifuule rawda min riyadil janna, gifuule ekifo mu bifo by'omujjana, togifuula kinnya mu binnya by'omuliro. Ayi Allah omuddu ono abadde muwulize gy'oli, abadde akumanyi nti gwe Allah oli omu wekka mu Katonda bwe togattwako kirala, weyawukana n'abo abakugattako, oli wannamunigina mu Katonda bo, tewali kikufaanana mu bwakatonda bwo, tewali kikwegattako mu bufuzi bwo. Ayi Allah omuddu ono musaasire, omuyingize ejjana ey'emirembe. Byonna bye yakola bifuule ennunuzi emuyingize ejjana, ozitoye minzaane ye, omusembaddu bo abalungi, abo b'oyagala era b'osiima. Allahumma inna nas'aluka ridaaka wal janna wa na'uudu bika min sakhtika wan naar. Allahumma inna nas'aluka ridaaka wal janna wa na'uudu bika min sakhtika wan naar. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر. ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Juliano.
tubeebaza alira okwawaka kuwedde obutongole insha Allah okusaalira okuddako kujja kubeera kotera Africana essaawa 3 ez'okumakya enkya essande nga 12 tunaamalirizaawo essaawa 4 magiti etwalibwa enkoowe ne tunaatuuka ku ssaawa 5 asaalidde wano kiyinza okuba kimalira n'oteeyongerayo tuli ku mbeera zikontrolinga muwendo gwaki gw'abantu bamasheekha abaakatuuka kusaalira ku busanze waggulu nsaba sheekha akulira amasheekha olw'omukolo guno Sheekh Abdulhamid Kisoboga olwantwalire wansi muganda waffe Entebbe era natuusa bulungi ne tuba tutambudde bulungi tetufunye buzibu bwonna twanguyiddwa embeera yonna tusaba Katonda amusaasire amuyingize ejjana ey'emirembe na byonna ebyamusobako abimusonyiwe kubanga Katonda ye musonyi ye musaasizi n'okusaasira ennyo eri abaana battu abaana b'ennyumba eno subhanahu wa ta'ala abagumye abayise mu buzito buno n'okugumya ennyumba eno bagume amagogo miliyoni 5 era gamaze okutuuka mu ggwanika era Allah subhanahu wa ta'ala empeera tubakkirize era n'omugenzi amusaasire okuguma Haji Ibrahim abadde mukakkamu mwetoowaze abadde kyakulabirako kirungi kyetusaba nti kyakulabirako kirungi agwa amwongere obulungi nza katuleke puroguramu zigende mu maaso Haji Isa Nsoke ngubagira omugenzi Haji Ibrahim Kibirige abangi gomanyi nga Haji BMK kyetubaddeko olunaku lwaleero bodi emaze okutuuka tumaze n'omusaalira ngekya tugenda kusooka ku Africana ssaawa 3 abatasobodde kusaalira waka basaalira awo then bagende enkoowe gye tugenda okumuziika kuzika kwa ssaawa 8 enkya ku Sande. Omugenzi yali mwannyinaze nga olaba nze Nabunya ate yeye Kibirige ate yali mukwano nnyo gw'omugenzi omwami wange Sheikh Muzaata ate siri kyerabira nti yateeka ettaffaali ku lugendo lwange olw'okusoma wamawulira namwebaza nnyo ku PhD yange yanteerako ku ssente era siyinza kukyerabira yali musajja mugabi bantu bangi bamuwaddeko obujulizi nga abadde ayagala nnyo okuyamba oyo atalina mu PhD kweyangatirako kuba PhD yali very expensive million 15 n'omusobyo n'atutirako ku ttaffaali emyaka gye mbadde sigimanyi naye nga badde muntu mukulu wa buvunaanyizibwa ate abadde business person ng'ayagala nnyo n'oku-inspiring abantu babe nga bakola ng'akulaga nti tiyatandikira mu bintu birungi naye yajja yezimba mpola 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 paka Allah yamuteeka ku ddaala liri ku international level. Actually renasemba okubeera naye twali ku Africana awo twali twogera na ku PhD yange nga tuplaningamu ngamba onoba ogenda graduatinga njagala pati yebeere wano bikiwe bityo naye nga Sheikh we yafa yankubirako kasimu yali Nairobi nankubirako nangumya nambuulirira ganagezako okumbudaabuda twayogera ku ssimu aluddeko Nairobi nga bamujjanjaba ebbanga ndooza myezi tugamba bange 5 ndooza emyezi nga 5 kwena nga si wa mulembe kale bambi aluddemu nga mulwadde era yangamba nti mune Allah ampadde obulamu basawo bampa emyaka